ono ye WOLOKOSO. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. Gidibye yatawuze. Kale nyongere kubuzaako. Mutufu. Bajja bakuba kunyama wane. Era. Kale nyongere kubuzaako rajese kwatembe tumbude mpologobero je yedembe munywanyi tukyagala maso of course ne program WOLOKOSO ne wanodoza katukwatewo. Mpozi ate twongera okubajukiza mu batuuze b'emigadde mugende mu lukiiko lwammwe olwa security nyombi amoni abategeezezza wali emigadde wabalusewo obubbi bw'ente n'akumenya amayumba kati mugende mwetereze mulabe ngeri kyemugendo kiwanyisaamu mpozi awo nyombi amoni atumira ku tipa tipa ogamba otyawo emigadde kale eri abagoberera program WOLOKOSO tubadde tujjanga tubatuusaako enteekateeka okuva w'abategesi b'ebivulu Bajjo ne Abtex nga bwe bagenda okuteekawo enteekateeka butya bwe bayinza okujja abasibe mu makomera mu ggwanga lyonna naddala abo abaasibwa omusaawo w'obusango obutonotono era bwe bati ne bakituuma bail me out oluvannyuma lwa Bajjo okusibwa mu kkomera eruzira eyo ajamalayo kyenkana ebbanga lya myezi ng'ebiri ndowooza kyajjukira munywanyi kale nno byonna bibadde bitambula bulungi naddala ku nteekateeka ya bino byonna omuli okutunda t-shirt w'amaggwa ezinaabayambako okuddukanya projekiti eno era nga ekintu kino kibadde kisuubirwa okubawo ku independence ya Uganda ng'eweza emyaka 57 olwokusatula wiiki ejja nga Bajjo wayongera okutegeezaako wano w'amaggwa bwe baali bakibaze sako oba oliawo n'enteekateeka n'ebigendererwa byabwe nga babadde bagezaako batya bakikwasaganya. Ngamba Abtex tufuna omukisa ne banta tandika okukolera bannayuganda tusoke tuve ku political wing oba nabyabufuzi abasinga buli omu alina kyabala ddala ku bantu bonna naddala mu opposition abasinga batuukiriza tageti zaabwe tebakyalumirwa muntu munnayuganda wase naye ate generation etandiseewo twagala kujja mu bannayuganda ebirowoozo ebigamba nti buli munnabyabufuzi aba alina kyabala kati nga nze Bajjo ne Abtex tuli bannabyabufuzi ng'ekigendererwa kyaffe twagala kujjikirwa mu ggwanga Uganda nti waliwo abasajja babiri be batwalanga ab'okusaaga abaali ab'omuzenyi ne batadde ettafaali okukyusa obulamu bw'abannayuganda. Okay. Wano nga bwe manyi nti no Bajjo wajja kigere ne Abtex wakizza wamagwe ne wano yayombera okumbulira enteekateeka sako n'ababagala okubatte nga bagula t-shirt kiki kye bayinza okukola tugenda kujogingira kodi Kampala wane Kampala abe Masaka mu Kasana n'abalala wonna baddembe atalina mutwalo tagenda kusonga mu Jozo ate ba MP ba mitwalo 10 President Museveni twamugambye baba talina bilioni 10 mu Jozo sajja gusonga era bazibulamu ezimu ku nsebezi z'abasinze okukola nga lwaki unze bwe nzijanga ng'olinyisa ebbeeyi kati ku muzeeyi bamuseera nga ebula mbala okutuuka ku lunaku mulindwa olwabino era nga wekyafuuse kigenderere mu bintu oba ebintu bya bano okusazibwamu wamagwa okuba emunaku tekya oba ontegedde oluvannyuma oluvannyuma lwa wiiki eno okulaba ekiwandiiko nga kiva ewa IGP Ochola nga eraganga pulezidenti walagidde abantu banene bonna abasiba obusango obutonotono bateebwe era n'ekiragiro ne kiruma wamagwe obutaddamu kukwata abakukwata munnansi kumumalako mirembe mu ngeri y'okumukwata mbu idle and disorderly nga afande enanga wano wayongera okutegeezaako kirivere clear era omusirikale yenna ajja okweyongera okukwata abantu nga kwegamba talina musango olw'okuba nti ateebereza okubeera oba kireereese oba ki okusinziira ku kiragiro kino ajja kuba yeetyabidde obuzibu diyo bateyise enteekateeka kale nno bwanatu Bajjo wano weyeewuunyiriza ali ayinza okubanga abaloga era okusinziira ku ye akirabanga enjukwe eyabakubye era omusisi ali mu kubayugumiza kati ne point 12 eyasooka yakujja basibe mu luzira yaddako genda malwaliro nga tugala pharmacies nga tukwagala kuyamba n'abalwadde abatalina ssente olwenga tusobola basasula biiru ezo tulina point nyingi ddala bisajja zibanyonnyola kati netujja n'enkola yaffe ya beeri maawo tuyebadde egenda maaso laba mawuye mwena tubeebaza okubanga mutubeereddewo nnyo naye kyatukubye enkipo y'amaanyi nnyo pulezidenti Museveni yatidde enkola yaffe n'ateekayo ekiwandiiko n'alagira nti abasibe mbatadde era ffe Bajjo n'Abtex tukyagenda mu maaso n'okulaba nga tutuukiriza ekigendererwa kyaffe n'emisinde ku independence gikyaliwo kubanga tetunabikakasa n'ebiwandiiko tubireyo ku social media biyinza okuba nga bya ku nasalo tulina okugenda mu maaso n'okulaba nga twala enteekateeka gyaffe era emisinde ku independence gyegiri kola nga tunula eggwanga lino mu liwanga oluvannyuma lwa bino byerabe nnooba okufuna ekiwandiiko kino bombiriri bano Bajjo ne Abtex batandise okwewunagana kuki newa ekiwandiiko kino gye kivudde ye kibaagaza ki munywanyi nga wowulira
ekiwandiiko tukiraba ku mutimbagano tosobola kulanga abantu balina idea omuntu bw'abeera n'ekirowoozo kye aba amanyi engeri gy'agenda okukisibamu n'okukigusa ekirowoozo kyaffe kigazi nnyo bw'abaga ddala kituufu ebbaluwa ya pulezidenti Museveni kuba ffe tumanyi nti ffe tugimanyi ng'olugambo kubanga ekirowoozo kyali ekirowoozo kyaffe yali badde atunoonya n'abagamba nti ekyo ekirowoozo kirungi nnyo ne tumubuulira engeri gye twagala kikolemu naye ate ekyokubuukira obubuukizi saagala kumuyisa mu maaso pulezidenti bw'abanga naye yakwatiddwako ekibanga kiwandiiko kituufu tujja kumwebaza nga wadde lwagatunda t-shirt za millions 5 wabweru w'eggwanga ne wano kakati abaazigula tubagambe tutya n'eziriwo tubagambe t-shirt twakubye za kulya buli si busungu obwo nyongera okubuuzaako nnyo munywanyi Sean Lemon Starboy ekireka promota tima kubuuzaako nnyo Michelle O'Donnell ayina bweru kubuuzaako nnyo Dora James ne Dani Mukisa namwe balikwata mutumudde empologoma enungi eddembe kale nno Sonko good talent yagamba kwali nnyo boyogererawo n'abaana bonna Kim Lana Sophie mbabuuzaako kali abakulu bano akagariwe kali nti ennaku ziweddeyo ate nga balabye ddala ky'omugaati guyinza okubanga gunaatera okubaviirako oba kugenda nga gusanyuuka gutyo bwe gutyo mu ngeri y'akagenderere awo nno batandise okwekwata ku bisubi nga owulira bwana Abtex bwaleeta idea wano buli mutembeyi yenna agenda okuyimbulwa nga bwe kiri mu nteekateeka yaffe balina okumuwa ebintu bye kubanga agenda kuvayo nga talina watandikira ekyo enteekateeka yaffe ekyagenda mu maaso twagala omutembeyi eyassibwa eruzira abantu abaasibwa nga baliko obufayini obutonotono ate abatembeyi bonna abaasibwa buli muntu agenda okuvaayo KCCA buli gwokwata bamukwata n'ebintu bye mukwata abantu ne mubasuula ku kabangali babalabako nga muli eyo mubigabana aba KCCA mukimanye nti tugenda kujjayo abasibe naye tetugenda kukkiriza musibe yenna kugenda wakanga ebintu bye mwamukwata nabyo temubimuwadde ye bwe mubikwata mubiteekawa badde bamugabe bibeera bizibiti oba ebizibiti ebivunda amangu ng'emicungwa Allah kale nno munywanyi Abtex yayongedde okunkwasa ennaku ku mutima oluvannyuma lw'okutegeezaako oba lw'okutegeezaako nti Pulezidenti Museveni alabika talinnye mu mugaati gwa bailomi out gwokka wabula alina n'abaana bwe babadde bategese okunoga ennusu bamagwate okuwulirako nti nawe pulezidenti yalinnyemu naye nga kikikyo ekuba omunaku eno obutatya kya pulezidenti Museveni aba abuukidde ekintu kyaffe twagamba nti mu ddwaliro teriiyo madagala ate zino kiriniki lwaki zibeera mu malwaliro ne zitunda amadagala kiriniki zijjawa eddagala bwemba nga mu ddwaliro temuli ddagala kiriniki mukolayo ki era pulogulaamu yaffe yadde yakumande kulumba ezo clinics nga twesibye enjegereke kabonero kaffe tuziggale pulezidenti Museveni nakyo mbulya mu lugambo mbu yaziggadde enteekateeka babanga awulira ayagala kuyamba bannayuganda yali badde atunoonya kitwagala nnyo musinkana nnyo kiri awo kubeera tukubira essimu netwogera naye ku kino enteekateeka yaffe kitwagala girinnyemu babanga awulira yagatwegattako atuyite atugambe kino ekintu mwagala kiggwe kitya munnyonnyole anaki kale nno abamu oba oli mu nnaku nga n'abasabirira oleme kusituka babaawo akagariwe kali nti Abtex abadde asabye pulezidenti wabanga awulire ensonga zino azeetaaga pulojekiti yaabwe agyetaaga basisinkane ate ye minisita wa guno naguli HAJJI nadduli agamba nti tekisoboka era pulezidenti banaakwate bakwate nga wayongera okutegeezaako wano obusungu gye buva President eggwanga alibediteka mu mukono gwe ogugwo obwomu naffe atubale nti bwe tulwana twali kitole singa teyagala kitole ky'abantu yamwe muga nti oyagala abantu ndeete bameka naga nti tupimeko kwe tunaasobola kubanga bonna mu eggwanga tunaliyiwona eddiriisa oddirabirira obbakuuma etujja nga tusoboolamu naye abo bwe bamala okukola effujjo ngeri ate n'oyiteeyo n'obawese bw'obwo butiitiizi bwa kikaaki obukuyingiramu obwo butiitiizi bwa kalulu abo babakwatire ddala bukwasi tebateekeddwa kubeerawo beba bakola ebyo era gavumenti ebaweererewo ddala toyinza tupromotingira misego erijjo tuluma enkya yononiremu n'ebintu by'abantu n'okukulakulana kw'eggwanga eyo si promotion mu mbeera eno mu mbeera eno yenna alinnye mu kkubo lya Abtex ne Bajjo wabanga asobola okuwa ku levo wanatwaza abaako obubaka bwateekayo nawawulira bwana Bajjo wano eno bweyeerwanako naddula omusajja omukadde yavaako eyafuka comedian atambula yesekeera yeka tupromotinga totaleka emisinde okujja abasibe mu kkomera tuba tupromotinga gavumenti yerabira abantu ate goba ojjanga olina omulamwa nga bagenda kuyamba abantu baganda baffe bave mu makomera olaba omusajja atambula yesekeera yeka nayogera ebyekisiro mugamba ajja atukwata lwaki agala batukwata mugaye kenyini abakulembera ekikwekweto ekitukwata oyo naddula eno generation tategeera bizibu byayo omusajja mukadde muleka wumule emirembe byasanga byayogera era baamuwa ekimotoka kiddabo kabini kyatambuliramu tamanyi nti eruzira waliwo omutembeyi gwe bakwata waliwo bantu abakwata aida ndiso dali waliwo ab'ebyennyanja basibira obwere kati nga nzo ngamba kuddamu bwatyo
Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso. Kubuzizaako nnyo omuyimbi wange amanyiddwa nga ali Emma Uganda e Canada atumbudde empologome nungi eyeddembe. Njagala okubuuza mpozi ku kazi Tekino ogamba otya mpozi naye watingudale. Ne Chris L. Chris L. Tekwali naye atumbudde. Yes, kwali nyo. Tubuza bannaffe abatufollowing mpozi ate ku Facebook. Kuliko Kizito Yogi, kuliko Rachel Nantongo, Kaketo Shalve, Kalinda Sadati, banji Robert Mawejje, banji nyo tetusobola kwamalayo naye wenna wenanga otufunira ku mukutu gwaffe gwa Facebook tugamba nti oli wakabi nnyo. Nawe atufunye wala eri mpozi ate ku YouTube channel yaffe ya Bokat TV tugamba nti oli wakabi nnyo subscribing. Kakalamu Times. Kale. Waliwo direte ekivulu ekya Kasani kusasira ekyakimanyiddwa nga Tears of the Sun, amaziga g'omukyala, Tears of the Woman, Tears of the Sun, eri film Tears of the Woman ekyali ku Serena Hotel juice waneeno newankubadde kyaliko amawulire mangi agajja gakyogerwako naye amawulire gakitegana bakubate nga gakumenyekerezibwa waliwo gakyajja oba oli awo wali gaali gakubeera nga babizzeemu kati ate akubiddamu bya nsimbi gayitingana naye nga gali mu mbu mutukwate bulungi mutufune bulungi gakyali mu mbu nti oluvannyuma lwa Sheno okuggwa Kasani kusasira Sakone Keti Kavuma omutegesi ngate ye manager Golden Band bombiriri bano bagamba mu baali bataddewo ssente ez'okutegeka wabula nga oluvannyuma baali balina okubatenga bagabana buli omu okusinziira ku kyeyali ataddemu tutegeeragana okusinziira ku Kati atugamba nti yali ataddemu obukadde bumeka 8 okusinziira ku Kasani kusasira yali ataddemu obukadde bumeka okitegeera so bitandise okubateera biitingana nti engabano oluvannyuma lwa show sebo ekibuuzo kiri kyero tokirekaayo yamubuuzizza ekinaana wakiteeramu wa nga saalabawo kale nno munywanyi tukutegeezezako nti bino bikyali mu mbu naye nga womanyi nti wokkawa osobola okubate ng'otegeera era luba luli awo tujja balula nga kyengeredde ddala naye nga bino bikyali mu mbu nti olutalo lwabaluseewo sinzigu mu kibiina kya Golden Band nga kiri mu wakati wa Kasani kusasira Kone Keti abula ng'enta bwevudde mu kulwa era bagambyeko mbu omu ng'agamba nze ekibiina nkivuddemu n'olina nga nkivuddemu oba se tunategeera bakizzeemu bati banakiddamu okubira kusasira agamba nti ntayi okubira Keti agamba nti ndi mu kusaala ntayi kale nno nawomanyi nti oba omukadde akwasiza ku goli ye oba binsanga wano era lunaaba luli awo nga tuleeta Wolokoso ekyo naye ntempozi tulina ensonga tutajja kubuusa maaso ziri bbiri ensonga esooka ya Kyagulanyi tetumanyi ba independence anaabayo kubanga poliisi tennamuddamu poliisi oba tennakuddamu kitegeeza ekivulu kiba tekiriiyo naye okusinziira ku ye kyayogera agamba ejja kubaayo naye ate kye baalazeeko wali ekyokumugirako akazindaalo n'ebyuma ku Sheraton by the way show ya Maddox yakoze sula yakoze naye kyenalabyeko nti Bobi Wine yabaddemu mu audience ng'atudde then najja okubanga Maddox n'amulengera n'akola recognition nga y'omuntu Bobi Wine alinya ku stage n'amukwasa omuzinde Bobi Wine n'akwata omuzinde alayogereko eri abantu oba oli awo abakube ne ku mubali abagenda okuba omubali eguni negira omuzindalo neguvaako ko Maddox aguno kekuganye kuweddemu amanda takukwasa ogwayo gwe mbadde nyindirako n'agumuteeka mu maaso abaati agumutadde mu maaso nagwo mumanda negagwa mu kisaawe ensonga endala ya security ya Jose Chameleone tuleme kubuusa bintu ebyo maaso bwatyo afande Kirumira omugenzi bwe yajjanga nga bagamba katemba abasajja bamusuna abasajja tebasaaga abasajja tebasaaga nabe kulu naye yabadde mu kutiisibwa nekimwogereko naye omuzukulu waliyo n'agalala agajja waliyo omukyalo omwera mu State House agamba mbu President Museveni akoye waliyo omulenzi n'omuwala abasisukiridde nnyo obutava mu State House bagenda basabiriza President akoye omusabiriza kati kakati awo bijja kujja kale nno munywanyi akuume Choka, you guys, get serious. Hakati Wolokoso aweddeyo. Nessa awedako mujikole namwe.